Mulenzi n'angamba nti okimanyi wano ye yali yansooka emyezi nga 6 temuwuliriza bibuuzo ebyo wano mu Ramadhan. What happened? Sheikh Maktoum agaba nedda tagaba muceere ayina essaawa olunaku lwalangirira ku radio nti ssaawa 6 bweziti mugende mu mall for 2 minutes ojje mu kyoyagala kintu ekyo kimu banaye tracking olunaku olwo Anjage derikine kabula teozesa. Nze nakiteeka wano. Omanyi nakiteeka wano nenninda nina akantu keneegomba oba okamanyi kasikuuto okamanyi. Gakandi obwongo. Sikuuta milioni 5 za Uganda bagikuwera obwerere mu Ramadhan. What kind of offer is that? At least why tugamye Ramadan sale? Nemubuuza nti luba lunaku kyo nagamba nja kugamba. Kati ye yabyerabira. Kati ye Adija yabyerabira. Nze olunaku lutuuka tutandise ekisibe naku 2 mugamba luba lunaku kinaga lwali lwako namubuuza lwako binagamba lwako nalaba ono. Oyo kimanyi nti sawa meka sawa 6 neto ina kuba ku mulyango ne mubuuza morochi nagamba buli moroje ekubeera okumpi. Yandi okumpi by that time yali Dalima Mall abajimanyi bajimanyi. Nze nali pankcho olunaku saakola njagala akagaali ka milioni nga 5 ng'ongamba olunaku lumu lwadira mwana. Kyokka ate ne missing okola. Nze ne missing okola ki? Sawa 3 kitundu. Sawa 4 kitundu n'entandika olugendo lwange. Ndi special. Oliwa temuwuliriza bya kisiru mbeegayiride temuwuliriza ebyo gwebeera do what you're supposed to do at the right time. Naye nga nakunyumiriza bye bangamba bye nakola bingi buli omu ate omunauganda kasootuukayo n'amanya nti ono mupya bannaye ayagala okukakasa nti yamanyi Dubai newaba tamanyi nga naye yakiwulira buwulizi akyogera nga yakikola okitegeera Dubai okola booti kati gwe bwogendera ku ekyo ensobi z'okola Dubai neekulema n'ojjalo ne bagamba mu Dubai yakulema so nno munauganda muno yakikulemesezza nze ntuuse eri ne bantuukako nenga presenting nga n'akatiiki nga bw'ati nangamba 2,500 omuyindi yali akola nantunuulira bw'ati nagamba bring money ngamba offer gamba okay offer give money 2,500 offer. Wajira ati omutwe. No this Ramadan offer. We bakola we watyo. Ne mugamba Ramadan offer. Kati teyasoka bitegeera ze byenjogera. Ngaita musinga kochi oluzungu. Ngoli ajjanga my friend what's the problem? Yeah, this one is 2,500. You pay the money. Kama no, not money. It's Ramadan offer Sheikh Maktoum. What is Sheikh Maktoum? Tell me what is Sheikh Maktoum gamba Ramadan offer this one for free. Gabagamba obono mulalu. Ngabuli omuyi. Lae bakutwala mu mental hospital yayo. Ngabagamba obono muchingo. Ate by that time nali sina kubeera munene wende nga ndi mutono. Bakuzala wazala. Bawambuza from where and from Uganda. Which Ramadan offer? Ngaba ita security ngaji. Ngagamba my friend what's the problem? Bad hospital but tebankwata nabo bichi. Ngagamba they told me if it reaches at 12 mweyo Hadija nayuza masuwani ate supervisor bamekngasho abakuteeka ko supervisor bera kusimu ya wali obanga oyagala okuwumula mu board ngo oyagala kugola mugongo nagamba my friend what is this what this hotel busy too much busy event waliwo event that time oba byali bya Dubai Expo nga bali mu planning company nabuzo mu Nigeria ogu nengamba oyina bomanya abanonye emirimu nze nali sina gwe manyi kubanze najjanga nyingira room nga ntandike ebyange sagenda ku street kunonya ki mulimu muneja nangamba I have 10 people nengamba balete sawa zino zali nga saa 8 bandi yawo yatwala sawa ngezi 10 nga akomyewo nga gamba abantu bali wabwe rufuruma mfuruma babriefing ngamba nze okutwalayo njagala 10 no emitwala 5 wasaba na ntono antulira nze walifala nalifala nejusa kuva walifala ngomanyo mu Nigeria yabagambye mmeka 12 5 5 abantu 10 kamu kitundu nga ye buli omwe muri yako million age kyokanga gwayino omulimo nzayino omulimo nafuna 10 yezi
wali fala bannange ng'omu Nigeria ye abagambye kamu kitundu ng'abeera nzize ebbali buli kaseera ndowooza mubyogereko nga baagala kukwatagana nange naye yaabiri mu makati kuba yabagambye ssente nnyingi takikkiriza ekyo kuba ekyeyo ki kati bw'oba wakolako ku kyeyo ekyeyo ekyo kiraba omanyi nti osobola okubeera ne miliyoni 2 ng'ozina mu kashi naye nga tomanyi kyazikozesa omanyi nti gye balyayo abantu ng'ali Dubai agamba Derek gwali Uganda nsobola okukola bizinesi ki ng'akwebuuzaako kimanyi nga talina kyazikoza naye ng'azikola ki aziina kyokka ogenda olanga aziweereza maama we mukyala amuzimbira akayumba ate n'agula akayumba nga kaliko enkaayana ng'oba kabi oba ne bamubba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutuwa mwebale kusubscribinga. Line Derek Phones olunaku olwaleero. Ng'omuntu eyabeerako e Dubai. Wedda ndaba comment section y'abantu nga bali very bitter. Oba kiki banaye buli muntu alina eddembe okutuula ku platform gy'aba ayagadde si bwe kiri. Naye nze abantu sikyabakubira masimu Derek. Ensi nagijjako amaanyi. Sikyakuba masimu nti bannange embeegayiridde mujje mbajjeko interview nze amaanyi gange we gali manyiwo era abantu bankubira ababeera baagala obbakolako yeah I reach out to them so omuntu yenna alowooza nti nze mba nakubidde guest oba nakubidde ono oba nakubidde oli ebyo nabikomya dda nga ndaba training story neneepika nenkuba amasimu nenkaaba gundi aganye okunkwata eyo level nagivaako nayiga okwewa emirembe era kati obulamu butambula nga we nakola ki we nabubala abantu bagenda kwebuuza lwaki njogedde ekintu ekyo nabadde nfollowinga mu comment section yo ku TikTok nabadde ngifollowinga nga ntunuulira abantu bye boogera naye nze ebyo tebindya mu kikubo omuntu asobola okuba nga atunda ngoye za mwana nga waliwo nedduuka eddala nalyo litunda ngoye z'abaana amaduuka nga 10 ate nga bonna nga bakola okitegeera so kati nze nina ebintu ebitakyandi ate Abannayuganda we banategeera ekyo ekintu bagenda kunyirira kyova tuli basiiwuufu by the way ensi tugiteekako nnyonnyonya amaanyi thank you tuteeka nnyo amaanyi ku nsi amaanyi agateetaagisa naye nga bambi tube bakkakkamu buli muntu alina kyansi ye mu bizinesi ze tukola ez'enjawulo mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga abajot Habo Products be bansupporting okulaba nti mbaweereza balina eddagala erya buli kika eddagala erikola ku baami n'abakyala eddagala erya Habo kati lyeririko empeka nti zirwaza abantu ebibumba okitegeera so wokozesa eddagala lya Habo toyina effect yonna gy'ofuna imbi side effect yonna mbi gy'ofuna wabula ofuna results ezisinga okubeera ennungi balina eddagala erijjanjaba sukaali prostate enlargement obwo obulwadde obubeera mu baami naddala abaami abakuzeemu mu myaka balina eddagala erijjanjaba ulcers balina eddagala liyitirivu nnyo banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu obeere nga wejjanjaba olunaku olwaleero sayinza okukulaba wano ku channel yange abantu obwedda baŋŋamba nti tukomezeewo omwami oyo byayogedde bibadde binyuma nnyo neŋŋamba nti kati engeri abantu gye bagambye nti komyewo ngenda kuba nkunoonyaako omulundi omulala oli otya nga toli bulungi mbeera yansi naye nja kuba bulungi ojja kuba bulungi kimala nekiggwa kimala nekiggwa munaye tewe stress nga nnyo tugenda kufa nga tuli baana bato bannanga ate woyingira third floor I know thank you ate woyingira third floor oba olaba nga emyaka emirala 2 ku nsi ojja bba tokyalinga bw'obadde so nze ngamba oba olina okwewummuza so tewe stressinga nnyo twakomawo aluli twakoma nga nzijukira oba nga bantu teeko ssente bazadde bange oba twakomawo ali eri ku malaaya eyakuba ssente omunaggana ssente ze wali olina okuwa bakadde bo ate wazitwala n'oziwa omunaggana zimuwa bazinzijamu by force olwo nga ŋŋaanye ebyo ebbiri bye yali aŋŋamba simanye amaze okuŋŋamba shoti simanye naiti ŋŋaana edda sinaatuuka kweyo levo
nenga sinabatuuka kweyo level neŋŋaana kati ne bazinzijamu by force ne bampa emmotoka katakisi awo ne kantwala balina driver waabwe katakisi ne kanzizaayo nemba nga siina yadde n'ekikumi kati ebbanga ligenda liggwayo litambula mpozi nali nkunyumirizaako bwe naresigninga ninga nakiko wanyumiza bwe yakusetinga bwe yansetinga kati awo kugamba eyo emboozi ya malaya nali nkubira ka flashback kati nzize mu kyalo buli kimu nkikoze bempadde ssente obusente bwange bwe bansondera otegedde mbugabyegabye ne balance ne bamunzija mu nsawo bazadde bange ne bazikozesa nembanga ndi ku zero kati nentuula ku drawing board neŋŋamba kati ndi mu kyalo siina yadde n'ekikumi bano abantu bamanyi nina ssente Adija buli omu ku kyalo amanyi nina ssente baba bali mu kumbalira mbudde zimba wano zimba wali tozimbawo bamanyi nina ssente olwo naye Adija mu kukomawo nze jjukira nagenda mbaze form 6 nze nagamba kati kangende nzireyo ku kampasi nsome ebyange nkole ki mbiveeko nfune omulimu e Uganda nkolere e Uganda ekikoze eki naye bwe najja hype gye bampa eno nendaba ebitiibwa byosobola okufuna ng'olinamu ka ssente nengamba kanzireyo wamala n'oddayo era naddayo kati ssente wazijjawo ezikuzaayo nkunyumiza manyi buli omu tasobola kukyawa Adija okitegeera 10 terikyawo kati nalina mukwano gwange muwalabu actually they are Arabs aba Egypt ba Misiri nabo baba bawalabu nga njagala nnyo kati nze nsamba microphone yo kweri kati nze nga nsamba omupiira nze nali musambi wa mupiira nasaa zino kyagusamala okuba nsamba bino ebya corporate naye nali musambi wa mupiira kati nga njagala nnyo lwa mupiira nga ntwala ne mu clubs eri ng'oluusi ngenda n'ensamba ate they liked my talent nga nsamba nnyo akapiira kati ye yali yanjagalako era yagenda okuwulya mbu bamugobye akoze eki kyamuluma nnyo talina namba yange tasobola kunkubya bw'otuuka eno jjukira obikyusa ofuna Uganda namba biki tasobola he cannot access me nze ne munoonye namba nagiina aba ali awo ne muweereza ka message how are you my friend n'agamba Derek how are you long time amanyimu ku luzungu kuba yali engineer n'agamba long time I miss you brother nemugamba jendi how is Uganda how is mama how is papa nemugamba too much problem no money what no job no suffering eating problem nagamba come back kati nagenda nakola consultation mu eyo company kwa fena twali mu company emulwa kuba yali w'amaanyi anabagamba oyo tetujja mmuza oyo tekisoboka kati ye naŋŋamba ngenda kuweereza ssente gwe yiyo omulimu naye kasita obeera awo muno mu Dubai muno nga twemiitinga nze kankuweereza ssente nanterako millionaires sato yali akwagala yali mukwano gwange nnyo yanjigiriza n'Oluwarabu nze manyi Oluwarabu yanjigiriza Oluwarabu from scratch nga sina kyemmanyi nze manyi Oluwarabu nze manyi Oluwarabu ndwogera bulungi nnyo nyumya stories Oluwarabu kuba kati ye ekyanyamba yali ng'amanyi Oluzungu yasomerako USA ebya engineering courses ebyo kati ekyanyamba nga yasobola okuŋŋamba nti kaapu bakiyita bwe bati nti respect bagiyita bwe bati okitegeera nti emu eri bweti bills okitegeera kuba aba abyawula abimanyi ansindikidde million 3 nkoze process ya visit visa olwo kati ngendera ku visit visa ngendedde ku visit visa ntuuse eri kati nga nina okudda mu kampu kampe eyo baba kugobye nga bakutaminatinze tosotokkirizwa kukola kikubeeramu onfuna bulungi naye mwali mu kampu bosi nga musajja musoga bamuyitanga Fred ne mugamba omanyi engeri gye bangobamu kati nkomyewo mu part 2 unoonya ki mulimu unoonya mulimu n'agamba omanyi ojja kubeera muno naye mukwebba okitegeera wayingira mu kampu nga tebamanyi nti bagoba mukwano gwo oli eyakuwa amagezi teyakulaba teyandaba kuba nayingira muki mu ruumu ndala mu ruumu ndala naye nga at night still ebintu baga nagisimagoli nga at night waleme kubaawo muna Uganda andaba anko wa risking obulamu okitegeera wariskinga baali bajja kutwala ku police kankubuulire trespass onotakkirizibwa kubeeramu ate nga ne kambubozi naye nga mutadde ku ki nga mutadde ku risk okitegeera
nze kye nakola ne ŋŋenda ntuukayo ekiro saawa zaalinga 4 ne nyingira mu ruumu ne banyaniriza nasangamu ababbangaali n'abayinda abalala ne banyaniriza. Assalamu alaikum. You have come with him? Huh? Nyingide room nga kampu bosa ngamba omuna Uganda kasita akulabako gwe mmanya agenda twala olugambo engamba tekijja kusoboka nja kwebbanga kati emisana bagenda ne bakola kati onsobola ofulumamu ninga nenoonya ki omulimu naye nayinamu chance simanyi oba zaavanga wa nga ndandiko ku online era abannayuganda abatulaba bw'obanga onoonya omulimu sometimes you have to try by all means. Siga nti omulimu osobola okugufuna nga otambudde physically you yourself. Osobola okukozesa apps kubanze nagujja ku Indeed. Waliwo app bagita Indeed. Yeah, Indeed. Indeed, Linked, bagita Linked bichi. LinkedIn. Kati nze nangamba kati informant andikirewo omusana mungi. Ntandikirewo let me try. Kuba nali ku visa ya myezi egi by that time. Kan try emyezi gyange egyo ngandi online okwo. Bwe naabulwa nzireyo waka. Mayenti kikoze eki kiganye omwezi gumu ne guyitawo nga buli lunaku nsindika email nga it's every day nsindika email zaga 5 to different companies buli wenda bomulimu bichi wali determined ya nali determined mbandi yao ndabe simu Galva Court we need we are ready to give you a job you come to our offices office ngendo searching nga it's even a walkable distance when ali nga it's a walkable distance nintambuza webigere nensala ngenda ku company nga bangamba the company yaffe ekola mu galvanizing poles no poles ez'amasanyalazi eziri metallic metallic poles ate twagala y'abakozi abalala 10 onaaba tufunira ngamba nja kubafuna dija olwo yalaza nkubako badda Fred yampe mmere yampa buli kimu ositegeera Fred yampa buli kimu oyo omuvubuka oyo mwebazanga ne sawa zino bw'anaalaba interview eno Fred sijjukira linnya ddala naye yali musoga musajja mulungi nnyo era Katonda bw'ali batusinkanyiza njamuwa ekirabo ky'amaanyi connection yabula nagezaako n'omunoonya naye bwe mba ŋŋenze bino namunoonya yambula ebyaddala nga yavaamu mu kampani. So Fred oyo mugamba nti nfunye omulimu omwana nga nsanyukirako so si buli omuntu mubi adija naye abasinga bayina ettima Abannayuganda ey'okukyeyo naye oyo ye he was one of a kind nga ngamba tukebere ku internet tulabe ne tukebera nagamba it's a walkable distance oyita wali ngamba banaye kituufu anti nali namanyira ddala already nga manye ekibuga nkimanyi ekitundu ng'okitegedde nenkola bwenti nga ndi ku kampani nga yekyala ngamba noonyayo abalala 10 tukuwadde obuvunaanyizibwa what the responsibility you are sharp you have passed the interview ndowooza baali baagala abakozi ndowooza ate ngamba manyi ngamba ntuuka ku kampuni nabuuza omunigeria ogu ne ngamba oyina b'omanyi abanoonya emirimu nze nali siina gwe mmanyi kuba nze najja nga nnyingira roomu nga ntandika ebyange saagenda ku street kunoonya ki mulimu omunigeria nangamba I have 10 people ningamba baleete sawa zimu zalinga saa 8 bandi awo yatwala sawa ngezi 10 ng'akomyewo ngagamba abantu bali wabweru fuluma mfuluma babriefing ngamba nze okutwalayo njagala 10 no emitwala 5 wasaba na ntono antuwulira nze wali fala nali fala nejjusa kuba wali fala ng'omanyi Omunigeria yabagambye mmeka 12 12 5 1,500 abantu 10 kamu kitundu nga ye buli omu amulyako miliyoni egi kyokka nga gwalina omulimu nze alina omulimu nafuna 10,000 wali fala bannange ng'Omunigeria ye yabagambye kamu kitundu ng'abeera nzize ebbali buli kaseera ndowooza mubyogereko nga baagala kukwatagana nange naye yabiri mu makati kuba yabagambye sente nnyingi kati mbandi awo Omunigeria ngagamba bajja kuwa meka bagambye bajja kuwa emitwala ga 5 nga ngamba bazinkwase then tugende nga agenda ye nze sama nagamba genda mu room kanzije mbandi awo ndetedde 10,000 atenze ku mulimu naliwo nagenda nenkola nze ngamba tuwa nga Omunigeria sigala awo ngamba tuwa batuusayo babawerawo buli omu bamuwerawo omulimu nze nga nfunye miliyoni zange 5
mfunye milioni agabanga kalate gwe nti nze kandete replacement wange oyo gwe nange gwe nakamuloyo ne mande biri mu sente ne musaba milioni eji najimpa nezura milioni 6 era banayo wali fale era nali fala kati nze nchimanya kati ezo milioni 6 olozo sobola okoma we Uganda ngamba kanonye bizi ode nali nazagala da milioni okungoba nali ngenzeyo banyongeze bampe milioni peze milioni 6 ngende waka kati nze funye lumu ai they have been here. I think they have gone down there. Yeah. You can wait for them from there. I think they are coming back. But I'm sorry we. Twafulukinza anti event y'abantu. Mfunye milioni 6 nze mbagambye sijja kukola. Nze kenfunye sente nze sijja kukola ki. Nga ekyala asekagamba banaite mwagala kukola nga banejere batandika kukola ki. Nze nga atanzira mu kampu. Mfumba kampu boss mugamba mwana gwe nagenze n'entwala abaki abasajja nga bo baamaanyi olaba nze bwe banyima omulimu ng'olimba kuba nze nagamba bwe namugamba nti nze nfunye sente okitegeera tajja kuddamu kulabirira ajja kunyiiga gati tubali tunoonya mulimu ate tugufunye ate gwofunye sente oganye okola ki ate ogugabye kati nze nga mugamba naye mwana mfunyemu ka sente badde nsaba nkuweeyo emitwalo atano yasanyuka nagamba ofunye mekezo nasoka nazigana. He was a very straight person. Nasoka nazigana ngamba nze nkuwadde emitwalo shopping akwemmere bichi kuba nkyali we myezi gyange eki kati nangamba omanyi sinti buli company ejja kugaana tandika mu part time nengamba part time nti obujja kugatiriza kasente ako obo nze namugamba awo nga visa eri mu mbeera ki anti visa ebulayo ndowooza ng'omwezi gumu n'ekitundu eggweyo naye gwa mulinga tokimanyi nti omuntu tasobola kukolera ku visit nze nga nkimanyi abateeka nali nga manyi nali nkimanyi naye nze nga ndaba osobola part time nsobola ogikola naye part time ki kati nze mu bwongo bwange already ninamu nga milioni 5 kitundu oli namugirako emitwalo naye ngamba shopping emmere tubeere nga tukozesa okitegeera nesigaza 5.5 nengamba bwe nfuna part time for 1.5 months I can raise 10 million nga sikoledde wano mwene embeera kubanze bwe nali nkola Adija nga nino muna Uganda ya influencinga nnyo mu bwongo nga ngamba Derek bw'oba oli Uganda ng'oggyeko buli kimu ng'osobola savinga gumu kitundu tolina kubeera wano kati nga nakiteeka mu bwongo nti gumu kitundu every day that is 450 for a month ng'oggyeko biri holding other factors concern nti olidde onywedde weebase ng'osobola okusigazaako gumu kitundu ziba zimala teweetaaga kagenda ku kyeyo kyenakola nga noonya part time nga njifuna ya hoteri nfuna eyo hoteri eri awo Abu Dhabi nga first day nga ngenda nga bagamba kati gwe ojja yimirira wano ku mashini tugenda kukuwa ng'oyoza bino ebintu plates forks biki olwo olunaku nze ndowooza yali bad day yange nze bukyaŋŋamba otola nti nabonaabona mu construction sikolangako bwe nti bukyaŋŋambawo mu bulamu bwange banaye abaana abakola mu hoteri mulina ennaku abaana Adija gomanyi nti waliwo omwana akola mu hoteri service ey'okugaba emmere oba banene abakola eri mu cleaning abali mu cleaning simanyi ebikopo bizze simanyi fooka ziyisemu ziteekemu chemical oyo bw'aba yakugamba nti gyendi eyo byenkola ebyo tomusaba mbadde ngamba Adija nti bw'oba olinayo relative oba nga mukwano gwo naakugamba oyo tomusaba na sente muleke yakuwe bw'aba ayagadde kuba ekyali wali baŋŋamba yimirira awo buli ekijja gweoyisaamu wano mwalimu chemicals already oyisaamu okuwoza plates ne bandeetera plates nga gumu kasaamu abo sibe ba kitchen helper steward baba bayita steward nyambadde nze nanyambadde ndi okay bw'otuuka wali engoye ozijjamu n'oyambala ebya hoteri ne bakuwa buno obuntu baba buyita batya buno bwe bambala obulinga obuneeti bandeetedde sowaani gumu kasanvu fooka 2,300 simanya ebikopo 8 banaye nali olunaku ezo saawa 8 ezo sirizeerabira mu bulamu bwange era nze bwe namala eyo part time enkeera natandika okunoonya tiketi nali nfudde nze nakutuka kati nze baali bagenda kusasula sente mmeka pa hour 70
70 It was worth it. It was money kuba nali wakola 2 hours nga bampa kubanga imagine bobera ngo badde okola like 12 hours zali zituuka 2 hours bakoma ku 2 hours 2 hours bakoma ku 2 hours naye ogenda okuva mwezi 2 hours ngoyo ya bushera nanywa amazi bakuleetera ate bo bakambu baba kimanyi kyoliko kizibu bakuleetera ebicupa by'amazzi ng'ebi bina ne babiteekaawo my friend water here water take nze ogwasooka saabifula byakugira mba nendaba obukopokopo nentandika okuwoza mponampona nonkozeza bwere jjukira ojja bakubriefinze bagamba nti 2 hours bagenda kuwa every hour 70 then oli akuconnectinze mubeeramu ba agenti akuconnectingako gwe omulimu nti ye ate atwalako per head atwalako 2 kati gwe oba ofuna 50 per hour you get kati ziba mitwalo 10 kati nze esaawa 2 nze nalimbaze buli lunaku bwe mba nkola emitwalo 10 for 1.5 months zezimala okitegeera zibanga million nya kitundu bwe nzigata ku 5.5 that's 10M noonya ekyokukola e Uganda era nze nyongera okuwabula abantu tolemezaamu nnyo ng'oli ku kyeyo adija bw'olaba ekintu ng'osiba bwe bikutuka noonya plan B naye waliwo abatasobola kikkiriza ekyo kuba ekyeyo ki kati bw'oba wakolako ku kyeyo ekyeyo ekyo kiraba omanyi nti osobola okubeera ne million 2 ng'ozina mu cash naye nga tomanyi kyazikozesa omanyi nti gye balyayo abantu ng'ali Dubai agamba Derek gwali Uganda nsobola okukola business ki ng'akwebuuzaako kimanyi nga talina kyazikoza naye ng'azikola ki aziina kyokka ogenda olanga aziweereza maama we mukyala amuzimbira akayumba ate n'agula akayumba nga kaliko enkaayana ng'oba kabi oba ne bamubba so nze era eno programu olaba adija sigamba nti omuntu ajja kujja wano ayogere ebizibu bye kyokka n'okuwabula nze mba njagala mbawabule baleme kukola ensobi nga nze bwe nakola ki bwe nazikola ne nvaayo nga siina yadde n'ekikumi nkoze 1 hour nga bakuba akadeka resting owumulamu 20 minutes 20 nayoza amasowa gali amasowaani sigoozangako naye bagamba nti beera ng'oyoza oyinza okutwalira emyaka 2 okugatuuka nze nagakola mu ssaawa emu bwagamba nti buli lunaku beera ng'oyoza amasowaani nga 3 it can take you like 20 years to raise the number of plates I washed in 1 hour. What? Oba beri batima bagala bakukutule simanyi kuba emitwalo 10 nze nalaba nga balina kumpa mitwalo 5 kweyo part time je nakola bannaye nze bwoba omanyi okola mu hotel mu bya steward ebya steward nze nkuwa respect muganda wange sasa bakola mu KFC awo nga tunyuka ne KFC bwe biba abavubuka bakola mu KFC awo nga tunyuka ekiro nga tugalawo aboze ebyo ebisefuliya ebyo byonna bye basiikiramu enkoko balina obijjayo byonna ne babikuuta gwe mwe bakandidde eŋŋano abagize enkoko buli type y'emmere banaye natunuuliranga abaana abalenzi ne ngamba ono bw'aba ye muganda wange mukwatiddwako ekisa mwena abawala mumaze okumala yes how are you take order chips fries nafulumana mwene mugenda abalenzi bali abakola eri emabega banaye nga wembasanga nkola bukozi bwe oyo tolya na sente ze bannaye banaye oyo omwana ow'obulenzi tolya sente ze bwakuba tasobola kujja n'ayogera n'agamba nti nali njogera naye oyo n'avaayo n'agamba nze kyenkola oyo nze muwa respect banaye KFC ogimanyi kati nga KFC jjukira abantu bagula nnyo enkoko ya KFC nga tusimbya layini enkoko neggwawo abantu ne batandika n'oyombera wabweru mudamu ne mufumba bamanyi muba mwakoze program of the day ate tukola program of the day tuyinza n'okuba ne ku gundi endala ku branch endala baleete ate ndowooziba essaawa zo zituuse ez'okugenda nga wakyaliwo ba clients manager asobola okugamba stay extra. Are you sure? Yeah, ne bwoba olina program endala eba overtime eyo bagikuwa ebeera overtime of course bagikuwa ya naye oyinza okuba olina program zo nga toyagala byakusigala okitegeera noko wange okoyo owunze oyogera olunaku lwonna olina kuba hospitable yes ate buli ajja olina omusekera oba onyiize oba olina ebizibu oba bakubidde nti omwana wo mulwadde tebaagala kumanya you have to smile plastic erina kubeerawo wali nkugambye ne we bakuloopa nti tewasimayirinze ekyo kikusazaako ssente ate wali wabeerayo bu suggestion box bu complaints box obwo
nga bubeera wali eri era bw'oba oyingira bakugamba era omuntu yenna bw'anaakomplainingako kaba kawedde ate nga waliwo ne baclients abajja just n'omulabikira bulabikizi bubi ngaotakwagala n'omufaananira akadaama eyamubba nze kyoyogera nkitegeera anko nnyo kati esaawa emu eyo Hadija nayuza amasuwaani ate supervisor bamekinga sho bakuteekako supervisor abeera ku simu ye wali obanga oyagala okuwumulamu bwoti ng'oyagala kugolola mugongo nagamba hey my friend what is this what this hotel busy too much busy event waliwo event that time oba byali bya Dubai Expo nga bali mu planning akwetegekera kati meeting yatuula awo Abu Dhabi awo abawalabu baloko baali bangi ab'amaanyi baali bangi ate nga mulimu n'ab'ensi endala bya Dubai Expo baali bategeka ng'enaatera okukola ki ng'ebulayo ng'omwaka gumu n'ekitundu obeegi ebiri okutuuka kati waliwo meeting awo kati yali ki event Hadija nayuza amasuwaani engalo zonna enjala zange zonna nezikola nezeefunya kati teberezaamu someone who works day by day, day in, day out for 2 years. Steward, ate nga babikola. Nze bampa ne safety gloves bino nendabanga sikyaswa nengongobola bwenti. Bwe nagenda okulya nga bampadde after 1 hour nga bampadde emmere nagonkuba nga sisobola nakukwata bulungi nga nkankana bwenti. Ate sente nzaagala. Ate waguba musana n'amazzi gaba gayokya. Naye mukama nanywa ebicupa by'amazzi binene bino. Gano g'okwata gaba gayokya wano mu tap. Gaba gayokyera. Oba ge gagira simanyi. Gakufumba engalo. Ate nga ne sabuni waabwe ejjukira naye w'amaanyi. Yayoza. Banaye kiri ku kyeyo kikambwe. Kikambwe baba. Era gwe weetegule saving abulungi sente zo oveeyo ojje wano mu mirembe. Ate banaye temukwasa abantu bali Uganda sente. Olaba naffe no business ekufaako. Gwe n'okwata sente zo kati Hadija waliwo omwana. Nene neyongera okusiima njala kwebaza. Thank you. Manyi atasiima fe mu lulimi lwaffe bagamba atasiima abamulogo. Nze abantu bangi bantegedde because of you. Nafuse serebu. Come on. Buli omu agamba nze ekyo kyogera bwogezi lwakuba nedda nze nkubuulira amazima. Buli omu agamba nakulabidde ku channel ya Hadija banaye onyumye emboozi buli omu nafuse serebu buli omu andaba. Deriki wandabyewa nti ku channel ya Hadija kikoze. Naye ate obadde ku channels nyingi kyogamba abantu tebakugamba kombu bakulabye. Mbadde ngo wa bulijjo yavuze twakoze ebiri ezo. Kola violence. Buli omu yenna banaye watubulidde banaye ngamba ngana byogerako ebyo nali nabyogerako somewhere else. Nagamba nenda ffe twabirabye ku ki. Ate nga information about Dubai erina okubeera passed over kuba kati yentandikwa abantu gye batandikira. Nazibudde abantu amaaso abasinga tebabyogera. Nange bwe nali eri nga nfakinga life nanjogera birala. Naye reality ekukuba. N'okula. Ate ekukuba personally gwe muyinza okuba mwakikola mu group naye buli omu afuna reality check ye nga yes. So ensobi zemukola bannaye ezo ensobi simanyi mpuliriza ono bw'obeera ku kyeyo towuliriza buli omu kyayogera Hadija. Okitegeera si buli ayogera kyali kintu kiba kituufu ekyo. Nze abaasinga banyonoona Hadija. Oba nakunyumizaako kali ka story sikali kunyumizaako kanga kunyumiza essaawa zino waliwo yaŋŋamba nti bw'obeera Dubai mu Ramadan. We don't know. What? Manoonya amasanyalaze socket. Mulenzi naŋŋamba nti okimanyi wano ye yali yansookayo emyezi nga 6 temuwuliriza biboozi ebyo wano mu Ramadan. What happened? Sheikh Maktoum agaba nedda tagaba muceere ayina essaawa olunaku lwalangirira ku radio nti essaawa 6 bweziti mugende mu mall for 2 minutes ojje mu kyoyagala kintu ekyo kimu. Banaye tracking olunaku olwo. Anjange Deriki kabula teozesa. Nze nakiteeka wano. Omanyi nakiteeka wano nenninda nina akantu keneegomba oba okamanyi kasikuuto okamanyi. Gakandi obwongo. Sikuta milioni 5 za Uganda. Bajikuwela obwerere mu Ramadan. What kind of offer is that? At this why tugamye Ramadan sale. Nemubuuza nti luba lunaku kyo nagamba nja kugamba. Kati ye yabyerabira.
kati ye adija yabyerabira nze olunaku lutuuka tutandise ekisibe enaku 2 mugamba luba lunaku tinaga lwali lwako namubuuza lwako binagamba lwako nalaba ono oyo tekimanyi nti sawa meka sawa mukaga neto ina kuba ku mulyango ne mubuuza morochi nagamba buli moroje ekubeera okumpi yandi okumpi by that time yali Dalima Mall abajimanyi nze nali pankcho olunaku saakola njagala akagaali ka milioni nga 5 ng'ongamba olunaku lumu lwadira mwana kyokka ate no missing okola nze ne missing okola ki sawa 3 kitundu sawa 4 kitundu n'entandika olugendo lwange neninya basi nenviramu wano nenkwata akagaali nalina akagaali kange naye nga nalina mukwano gwange bamuyita Nowa naye yavaayo nga ndi kumpi naye nsobola otambulawo kuba twali yali tribe mate kati nga yayina akagaali buno obugaali obubeerako obubasket mu maaso awo kati ng'amanjala okwevuga ngendayo neneevugireeyo nemana nga parking nenzirayo wa neninya basi nenkola ki ntuukayo eri mutuukako nfuna akagaali kange nvuga paka ku Dalima Mall nga mpakinga neziwera 5 kati omanyi moolu naawe ebeera busy abawalabu balina sente bashopinga everyday tebalina nti byaffe tulinda weekend oba ki abantu babalagirira okupakinga bano basteward abapakinga nogamba oba ddala pulezidenti atuuse nedda nenga kituufu abantu baze kufuna bya offer kulo lunaku ntebaze kufuna ki offer ziwera saawa 6 kati nze nga tezinaba kuwera nziruka nyingira nanka mall njala manya kaliridda wawe nyini ndeme kuno nabudde bwe naafuluma nzije nga ngenda straight nga mpiki nga counter nengenda nenkola survey ne mant kali wano ku floor ya kubiri ontegedde oba kye ngamba nkutegeera ntuuseeyo nkalabye waliwo akebbeeyi buyina renja waliwo akanene waliwo ak'esatu 4 5 2 2 kasaavu nengamba kanneekwate mutwalo nenkajja newala eyo nenkateeka okumpi noyimiriraawo kate kuyimirira nze namanya nti bayinza okugamba abalimu muli bakasitoma mufulume tuyingise aba offer nze nengamba kanfulume mbeere wabweru nyingire buyingizi nga nzijjayo kintu kyange nenkaza ebbali wali wenkalabira nenetolola mbandi awo bula dakiika emu nengenda ku mulyango nze neninda nga ndaba abafirika nga baagala ebyalayisi ng'olagwa mufirika wekaaliwo nengamba nti buli omu yategedde ku moolo ye nenga buli omu yakoze eki kati gwe wagende London simanyi nakumandowooza nja kubangawo Sofia mukaaga mbandi awo te abandi abanga nyingira nga nziruka omusindi ndowooza bagamba oba oyo omulalu nyambuse nkafunye nini ngamba nkyali on time if there are 2 minutes nyingide mukaaga tetera bana kuula na dakiika emu nempita ono ababukolamu ngamba bakavuga bati nga waliwo woyitira ng'ovuga akagaali waliwo ku mall waliwo amadaala waliwo lifti waliwo ne wano wotambula ng'osobola n'oyisaawo n'akamotoka sege nandagirira bulungi nagamba ovuga bwotyo nga setting akantu kange nampa ebikozesebwa byonna nensetting akantu kange nenzija nga nkola ki paka ku counter nangamba counter eri wali eya mall obugaali bagenda kugirako wali sente counter weri yali nene ng'erina ebintu bya sports mipiira biki nenvuga nenetola nentuuka ku counter kati waliwo ng'abalala awo baalinga 3 4 nembalinda naye nga ndaba basasula ngamba botsiba nze ndowaki ndi special waliwo temuwuliriza bya kisiru mbeegayiride temuwuliriza ebyo gwebeera oli mutuufu do what you're supposed to do at the right time naye nga nakunyumiriza bye baŋŋamba bye nakola bingi buli omu ate omunauganda kasi otuukayo n'amanya nti ono mupya bannaye ayagala okukakasa nti yamanyi Dubai newaba tamanyi nga naye yakiwulira buwulizi akyogera nga eyakikola okitegeera Dubai okola bwoti kati gwe bw'ogendera ku ekyo ezo ensobi z'okola Dubai neekulema n'ojjalo ne bagamba mu Dubai yakulema so nno munauganda muno yakikulemesezza nze ntuuse eri ne bantuukako nenka purezidenti nga n'akatiiki nga bw'ati nangamba 2 5 omuyindi yali akola nantunuulira bw'ati nagamba let's bring money ngamba offer ngamba okay offer give money 2,500 offer
wagira ati ngamba no this Ramadan offer we bakola we watyo nemugamba Ramadan offer kati teyasoka bitegeera ze byenjogera ngaita musinga kochi oluzungu nga oli ajjanga my friend what's the problem this one is 2500 you pay the money kama no not money it's Ramadan offer Sheikh Maktoum what is Sheikh Maktoum tell me what is Sheikh Maktoum gamba Ramadan offer this one for free gabagamba obono mulalu ngabuli omuyi lae bakutwala mu mental hospital yayo ngabagamba obono mukingo ate by that time nali sina kubeera munene wende ngandigwe ndi mutono bagamba obono mwana bambuza from where and from Uganda which Ramadan offer ngabayita security ngaji ngagamba my friend what's the problem bad hospital but tebankwata nabo bichi ngamba they told me if it reaches at 12 you come you pick something nemba nyonyola ne waseka bona ne bagamba go ne bankwa ono musereka askari naseka nankwata wano nagamba go out bango banga ngembuzo manyembuzi ngabagobe embuzi ne bamfulumya kenda twagala katemba wano nenvuga kagali kange nenga parking wali nenya bus nga disappointed sikoze bante nyina kungezi 3 nakunga 3 nende no muyaye najja ngamba gwe byo byo pikinze wa Maktoum video nagamba mwana ndoza guno maka tebabikoze mwana na wira ngamfa dija nensanawo sina sikirivu sina ki nkoze absent atajukira bulu companies zisinga bulu okola absent baba notinga baba nyino kuwa cards bakuwa green bakuwa yellow bakuwa okitegeera paka ku red ntiguokoze ekikatinze kwegamba nze nagenda otuuka wali ku resigning ngabwe nakugamba ngabako wako wadabaga muna ine misango mingi kivula banze tebanduisa yadde nemunyigiro yo gayi wango yo nemunyigira naye ebyo byonna najja nenkikinga baka ngandula nengamba kale raba labezi nsobi zonna sente zenafiirwanga abantu emisala nkoze biki okitegeera bana yenze kansoke kunyumizeyo koka experience kuba katukwataganye nga fena twabeerako Dubai kati nze nali na mukwano gwange nga yakolera Dubai nze nga mbeera no Uganda naye nze ng'ebye Dubai sikola ki sibimanyi kati waliwo ekiseera we bagambira nti ababooda we bakwata nga muliko babiri nga owemabega oba teyambadde helmet oba nga muliko babiri poliisi egenda basiba kati n'omu tubeera tugenda out awo tutuuse ku golf course nga mukwano gwange yali avudde Dubai tuli babiri nga patrol tuyitako mukwano wange ng'abuuka ku boda nga sniper nga gwa mu kisikeri wati ku golf course ebyo ebiseera abamanyi golf course awo ng'onaatera otuuka ku bitaala ebyo ebikukkiriza kwa kasha waliwo akasikosiko ng'aba nayo n'omuwala taamenyeke owa boda nga mugaba naye yimirira yali atusudde gwe kankuye twali tugenda naffa kati tumala okutuuka eyo nga mubuuzi obadde kuki nakama nengedde poliisi nenvaako bagabe bagenda tukwata bwe mba mutudde babiri ku boda kati nga ngamba ffe Dubai wobeera otambula n'olaba poliisi ku street poliisi ebeera egenda kukwata olina okudduka emisinde nali simanyi mulimu gwakola nga tomanyi mulimu nali simanyi mulimu gwakola entuuka e Dubai nyingira mu metro jjukira poliisi yeesooka bwekiri nateekako emisinde gwe nali naye yankwata bukwasi nambuuza what is the problem ogerede ku kyoli webale nnyo ne mugamba mukwano gwange yaŋŋamba bw'obeera wano n'olaba poliisi odduka ki mukwano gwange nga ntwalako enayifu fringe moral nayifu wali street eyo y'omuddeira naŋŋamba kati olaba bano beetunda walaba poliisi ng'akola ki ng'adduka emisinde tasobola awo nga nsooka ngamba kitegeeza kyali wange yali ali eno ng'akola guno bwekiri gwe yali akola oyo kati nga ye malaya yenna neeko yenna kasita alaba poliisi neŋŋamba yali wange yali akola guno omulimu ekitegeeza naye nga wali wamuwuliriza gwe namuwuliriza nze kyambera mbwongera neŋŋamba bwentuuka bwenti nensanga poliisi nina okudduka kubanga bayinza okunkwata naye baba bakwatira ki nange nalowoozaamu ng'omusiru okitegeera tosobola nakulowoozeza essaawa nga bakugambye ekintu nalowoozaamuko ate ng'omusiru okitegeera kuba nze baatuuka ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nti mu kisiibo yes namala nenkiraba you eat but tulina kuliira mu bantu oba okutambula ng'okola ki
ng'olya ate abantu bali mu kisiibo tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa kitya? Okutambula ku kkubo ng'olya mu kisiibo. Otambula tewali buzibu. Nze kyenawulira mbu bw'oba otambula otambula kuba ne restaurants emisana zibeera nzigula ate ensi ejjudde abatali basiraamu bangi. Naye kati olaba kati ebifo bya njawulo kuba kati nze we nali nga restaurants zonna olina kulinda ssaawa emu. Nga zonna ziba nzigale. Mu Musafa zonna oba yaba Katuliki oba yaba ki zonna ziba nzigale. Muna FM KFC twakolanga naye nga bakuletinga officer wa 10 oddeyo weetegeke osibulukuke. Kati nze namala nenkiraba later nendaba nga okulya kituufu oba okunywa amazzi misana ng'otambula ku kkubo tekikkirizibwa oba ngaabo oba provokinga naye ng'olina kulya naye oli yaŋŋamba ate yali musiraamu naŋŋamba derikuwa n'ekisiibo onaasiiba gwe olede oli mutono onaasiiba ndaterwa nze atali musiraamu kyekinsiibi agamba mateeka buli omu asiiba wano mu nsi eno buli omu asiiba era nze enkeera kyali kigenda kuba kisiibo nze nenshopping ebintu byaŋŋanda ebyaddaako ate maze bishopinga ndaba abaana bakola ki bafumba kumi bafumba mmere yaabwe enkeera abaana ku breakfast abaana bona ne balya nze ndi nsiibye abaana nga bali mu kulya nze mbadde mmanyi era nze olunaku nasiiba olunaku lwange successful neŋŋamba sijja kulya kyandidde kyankoze kikansiibe nange era olunaku nasiibe Dubai nensiibira ddala nensibuluka essaawa emu nasiiba ebyaffe bino ebyaddiini ezaffe kuba nze saasaalanga kuba nze essaawa emu era bwe yawera nensaba ebyaffe neŋŋenda nendya naye enkeera nalya naye ngaera oliira mu ruumu yo oba anyway oba oli ku mulimu oliira eyo kitegeera so pointi yange badde egamba nti togendera ku bintu byaki by'abantu abalala okola kyolina okukola gondera amateeka gaki aga kampani webagamba kino tetukyagala tokikola gondera amateeka ga gavumenti bagamba kino tetukyagala kuba buli omu ayingira baba bamuindakitinze onfuna bulungi bamugamba kino kiri against the law this is the law this is against the law so my point okuwuliriza towuliriza buli omu kyaba kugambye ne bwaba relative kola kikyo kola research. It is always good to make research for your own self. Ate kiyamba gwe tuddayo wali ere yadija ku mmere wali era nga tonatuuka ku mmere abantu njagala mbagambe nti edda abantu bagamba tebakkiriza mu media mu Dubai butosobola kozesa kamera biki kati nze abaana bali ku Facebook nga bankubanga balekaana atute kamera mu bed space mumulope ku polisi tebakkiriza kamera buli wamu nze nali namaze dda okukola dda research nze bintu bye nali nkola mu Dubai nagenda okubikebera nga Abapakistani babikola nga abayindi babikola buli kimu kituufu wama thank you ng'abantu buli wamu babikola nga si enze asoose naye waliwo gayi yankolera Facebook yankolera video ku Facebook awo nakakasa ne ngamba bana bana nga tebanjagala baneeko baanidde ssebo nangamba oyo omuwala mumulope ku polisi ayingiza kamera mu bed space atulabisa naye ate nze nasanga munange nga bagala kamera webale nnyo nga banneeko baanira bonna naye nze nasanga abantu mu Dubai already baali bakolakola dda amawulire waliwo gayedda nga bamuyita Oshikayembo oba yalaga wasimanyi webale nnyo so after Oshikayembo bawaddawo baani awo abalala saabategera nnyo naye Oshikayembo yali asinga so nekitandika nagenda okulaba bagenda olaba ekintu kyange kikutteyo nga kirireeti nabo ne bagenda okutandika ebyabwe nganze already maze okukola ki ngandi step ahead naye nze baali tebankanga kubanga nze already nali already nga maze okukola research ng'omaze okukola ki thank you nga nkebedde nti bwe bakwata ne kamera polisi ekugamba etyawe abapolisi baali batugulako enkoko nga mbakozeeko omukwano mugoberera paka wali ne mutwalirako ekisawo ne mubuuza ebibuuzo nga 5 naakuddamu ate nga bali hospitable nga webale nnyo era nangamba woba tokutte ku bya UAE government woba tokoze bwoti nga just oli ku bintu byo in your African community it is okay banaye nze nga toyina kyongamba kati ng'omuna Uganda yakulaga asinga ne polisi webale nnyo amateeka oyina kola bwoti tekikkiriza n'omugamba naye ng'omupolisi yaŋŋamba ekikkiriza ate kikkirizibwa bajja kusiba bajja kukwata biki okitegeera kankubulire e Dubai waba tebaagala kintu wabeerawo notice
No cameras allowed beyond this point. Wabeerawo obupande mpozi nga bali tebamanyi soma. Webale nnyo. Era olaba kafaananyi ka kamera nga kamanyi okitegeera nga mulimu bwekiringa woolaba no parking. Lwakuba abantu tebagondera bintu tebasoma ye abaawulira nti kikwate. N'ekyokulala tulina akapisi tuli batiitiizi. Abannayuganda batiitiizi kale gwe tojja kummenya Adija ate bw'aba mutiitiizi ayagala kisiige mu bali bonna. Abannayuganda naye batiitiizi. Kutambula tolina kukola ki nayagala akiteeke mu kampani ebagambye mubeere munda mubeere wano. Adija wamanya Omunnayuganda ali batiitiizi. Ate next time njagala twogere ku nkwe ziri mu Bannayuganda Mukama Katonda zinaagwayo zo. Tujja zoogerako. Ndabiseemuko wanene abantu abalina enkwe. Omanyi abantu abalina enkwe mu Bannayuganda. Okimanyi nti Adija osobola okukola n'Omufiripino naye n'olaba ati mukola bulungi nga takulinaako buzibu. Newe muhavinze. Abo nno nabo bazibu baba baagala babeereko n'Abafiripino bannaabwe. Bo balinamu obusosoze. Naye ate diguri omanyi ettima Adija lina level. Let me tell you this. Nze nange kenyini nisobola okubeera n'ettima oba jealous. Naye sobola kugamba muntu nti bamugobe ku mulimu. Oba sobola kugamba nti promotion ono temuwa promotion because of obanga muli ku mulimu babiri ng'oyagala munnaave osigalewo weka. Diguri ate ebeesuso bosobola n'okuloga. Oba omuntu ng'alina omulimu nga Munnayuganda naye nga tasobola kukugamba. Ate Adija nga ne bw'oba ofa. Kano kankakuwa. At least omuntu musabe ssente. At least omuntu musabe ssente. Naye omuwa omulimu. Omuwa omulimu. Okitegeera. Kati eyo ekiri e Dubai eky'Abannayuganda. Kati kankunyumizeemu akabuuzi kankakuwe leero. Adija nina omuwalabu wange. Bamuyitanga Mustafa nze naye nabo feva bwange bw'Abawalabu. Okitegeera nga banda oba lwakuba by my size by that time. Okitegeera nga bawalabu baagala nnyo okunzanyisa. Kati lumunze mplanning ekintu kyange ndaba omusajja bamuyitanga Mustafa Muhammad bwebiti yali muwalabu ngambuuza naye Uganda eyo yali muloko teyali muloko oba yali wansi naye nga muwalabu ng'ali nga muzungu naye muwalabu ngamba naye ewammwe eyo mukola mutya okitegeera mukola mutya how do you live abaana abali mu Abu Dhabi mwafunanga opportunities. Kyali wange yafuna opportunity mu company ya Almalai. Eyamata. Yafuna opportunity. Simayanga bamugamba simaya ati kenge ebintu e Uganda simayanga nga abitwala eri. Mbunga buli wiki bamuwe emitwalo 2 ejaddiramu. Abaana balina ddiiro bakuba ddiiro nga buli wiiki afuna emitwalo 5 mu Abu Dhabi. Okitegeera Abu Dhabi walingayo opportunities lwakuba kati simanyi saawa zino naye Abu Dhabi omuvubuka n'azimba amaka emunyonyi amanene bwe gati. Ate jjukira ye capital city. Abagaga abasinga bonna bali eno mu Abu Dhabi. Wali abaloka abatuufu. Abalina ne private companies nga si bino nti KFC balina Victoria Secret kugamba yange. Okitegeera basibuka Abu Dhabi. Kati omusajja nga yali mugagga era yalina emmotoka nga 4 naye nga muvubuka era olaba muvubuka. Kati ate nga ye is one of the members of the company ye yaffe. Naye ng'ali social nnyo ng'ajja n'abuuza Abannayuganda ng'ali social nnyo agamba yakolako research yagikolera wa Senegal. Alina research bwe yali asoma yagendako e Senegal n'akola ki kati ndowooza kye kyamwagaza Abafirika mbw alinayo ne foundations bino ez'abaana charity organization. Omusajja ng'aŋŋamba how do you live in Uganda? Ne mugamba oli musiraamu ngamba ne bampita Mustafa Hamad. Mugamba nze amanya gange ampita Shafik. Fe mu Uganda tulina sectors 2 ez'abantu. Agamba mpulira nga awandiika baba na serious nga awandiika. Tulina abasiraamu balivinga ng'Abawalabu nga bunda banze wano. Mulaga mukuluka olukwerwange Adija. Omunnayuganda kye yankola siri kwerabira. Isima Katonda akusonyiwa. Kati ffe bya Kisiraamu. We pray 5 times. We don't lie. We don't steal. We fighting. No cheating. Ladies having too many. No. We are straight. Nagamba wallahi. Ngamba yes, very sweet. Nakwata mu ngalo nampa hug. Shafik, name Shafik? Yes, Shafik. Nanjagala nnyo nagamba from today no eating same.
nambuuza kati nambuuza mubali ani ali same you emugamba no oba ontegedde mubali ani alinga gwe nemugamba no all these ones no not me not same only me nemugamba only me nangwa mukafuba from today you 7 o'clock my house eating no eating same food everything I give you from today okay nga buli saawe mu ajja nakonkona mu rumu yange nanvuga ngino mukazi nandetere emmere. That was nice. Osegeera bannaye gaye yampisa bulungi osegeera ate ye omu ku bananyini ba kampani osegeera kati nerabidde tukyali awo maze omugamba bye mugambye byonna njiri ku simu naye ali ku simu bwafuwa kasigala ke ndi ku simu biki laba wampita Shafiki nuni nga mukaaga nti nze nalimbye si Shafiki nze Derek Shafiki nze ndi kubyange ngambo bayitani njerabidde na mugaye bampita ani Shafiki noje nankona ko Shafiki Mustafa how are you netwogera biranze nerabidde mukama katonda ngamba de nerabidde nkoze ensobi nangamba nkuyite mino mukaga nti woba olimbye osegeera nze nali nerabidde amangu ago nti namugambye nti nze ki Shafiki ngambide mino nga mukaga Shafiki paka we yankonako nze nga ndozo bayina gwayogera naye ku simu amunaye anchimie antuti olusi bwemba nkomawo mpaking emmere agambe yajjiri akumacha ngogenda kwa buli mukati nzimba nzikuse biki nentolera kwa bachiba na Uganda nembawa kanchuse eryanda kuita Shafiki ampese Shafiki biki kati buli lwe ngende uwe ngambe emmere kati nzolujja mbanyumba na Uganda mikwano jange mbawa ani akuwadde anti oli nanyine company bambe kirabika kisajja kirungi tekina mbeera naye nga bawulira ensaalwa bafa nze saamanya okitegeera nga buli lwendeeta nze nkola ki naye nga nkima mu ruumu kati nkizuula nti bano abantu tebanjagaliza buli lwajja okukonkona bamugulira naye mukumpita wali bampita erinnya ate ne baliyita emirundi nga 10 Deriki nze saamanya behind meaning nga baagala amanye kuba iwe yajjanga ayinidi Shafiki otegedde ya Shafiki wen bagamba wen aliwa okitegeera mu Luwarabu Shafiki wen Deriki kamba nickname olumu omulenzi mugamba naye naolekerawo okimanyi omusajja ampita ki Shafiki ate go oyogere okisuso ompita mbampulire ne bompita omulundi gumu mbankoze eki mbankuwulira okitegeera bannaye naganti gwe wangambako nti wamulimba nti sigwe biki kati olunaku lwena complaining awo bwe nafuluma ne bakola meeting kirabika kamulimba mwana kwekawe ebintu gulaba akyafumba kati just emmere anti olomba savings ez'emmere ekibaluma otegedde kati nagamba gulaba atamuyita Shafiki kamulimba amanya ne kamuga kasebofu abasiraamu tuli wano olwo ismavu banayo so kubanga oli musiraamu naye nga simukisago feva yoli ositegeera bate sirizikio ositegeera sebofu abasiraamu tetufunamu tebafunamu muki tamanyi na Luzungu tasobola kwogera naye otamanyi na Luwarabu nekirasi yegwe wefunira ddiru yo nagenda mu luseke lwange ne lukwatayo nenduka ddiru yange tebaaliwo batandise okuteesa olwo bakoze meeting omuntu agamba omanyi sima kati ngegwe gyoli omusiraamu gwagenda okwogera naye nengofaaki ngenze erinze happeninze nkomyewo basirise mbawadde emmere tebagikwatako nengamba bona bakufu newabulawo omwali chips kweri n'enkoko baali n'omutima okitegedde abo tebasobola kukuta kweri adija bayinza ogiteekamu obutwa nenjijayo emmere yange ali wange nno baamu obutwa bambi ali bubi ali ku kitanda ogamba ani Yasini boy wange nnyo ali ku kitanda simanyi oba mwamulambula banaye nja kufuna obudde ate nayina n'enamba atandise n'ozziba amaaso ate obutwa bwe bamuwa obwo emboozi yonna ngimanyi nze tujja gyogerako oluddako tujja gyogerako yali kyali wange ne bwemugambadde kyali wange nnyo okumusiba byonna ekyadukawo kyonna nkimanyi kuba nze enviiri zonna nazisaliranga wa Yasini yali boyi wange tujja ginyumyako kati
unkomawo babiganye mmere njeeriridde enkeera nze nali mbawa balema kitwalamu bubi nti ndi mukodo oba biki lwenvaayo nkola ki kumusajja yanzija kukufumba olwali lunaku lubi nali ku mulimu najja sawa nga 10 nga yalowooza tunyuse nze nkyaliyo nkoze overtime nafuna ka overtime nengamba kansigaleyo ye najja sawa 10 nga alina wayagala tugende muwerekereko nacha mu rumu nakonkona nze ko nasigala nasanga mu isima nasanga mu n'abalala nze nja muoga erinya kuba yankola bubi nnyo bamumanyi bajja commentinga ngavaayo ngagamba assalamu alaikum olwayagala naye mumulaga nti musiraamu biki namugamba Shafiq wenu what Shafiq boss arbab what Shafiq agamba this is my friend no this is not Shafiq this one Derek sajanga agamba no this one is Muslim straight guy what olonga sina batuukaawo waliwo yampitanga ngandi off tugende tusaale nga tugenda nga tunaaba fenna nze nga ngenda mu rumu yange kusaala nze nga mbeera mu byange nga naye agenda waliwo masijidi awe nga ye agenda akola ki osaalidde wanti nsaalidde mu yange good ositegedde nga ye amanyi nkola ki nsaala njagala nnyo nti tuli basiraamu fenna ate abasiraamu bali bennyini abalinga abawalabu kuba nze kyena mugambe Uganda nagamba abo abantu gye bali nti gye bali ojja kukola research olunze wetaddewo isima nga mugamba this one not Muslim this one no this one too much lying this one too much ladies nga mugamba this too much nze olaba DJ siri musiraamu naye I've never tasted alcohol in my life that's nice mu bibi bye nali nkoze byonna omwenge tegulimu muzadde wange newo mukwesi nuga Derek atamidde akugamba oyo Derek mulala sinywa mwenge I don't be in bars I don't do that osegere nga ekicheche kyadnuma kikyasinga okunuma nga agamba this one alcohol taking too much taking alcohol ate kasita yawuliramu alcohol kikyamutta kuba bye yaŋŋamba nga nvuma agamba you taking alcohol you come and touch my hand ondegedde kyekyasinga omutta nga awulidde mu bunywa n'omwenge kyokka sinali sikola ki nkomawo bwe nakomawo omulenzi agamba nno kikwano kyo kibadde kizze nti tekinsanzeewo mule kinsanzeewo wallahi always trust your instincts omutima ne gwesika nengaba bano tebandoopye bano tebafunye chance bafunye chance nga siriiwo ekuloopa kyali bwe kityo kuba nalinda saawa emu neetuuka teyajja baali balowooza nti kataze agenda kimabbo ndowooza teyajja bwe bityo bwe bibeera weba si chance yo tebayiyo era munno bwagifiirwa tosobola gifuna kata abasinga yensobi gye bakola yabamanyi bwakufiiriza yajja kukola ki kuyingirawo kiba kizibu oli abalina feva ze nga ye nga alina byeyanjagalamu ebirala ng'oggyeko n'ebyeddiini n'okumpa time okwogera nange yali abalaba osegeera ng'ekisooka Adija bye bambala nze si byennyambala ndowooza bajja n'ennaku yaabwe balina obutishate bwa kampani bwe babeera mu kyalo eyo ng'oli omulaba nti ye wa kyalo nsomedde wano muka nze nyambala bintu balaba mbeera smart okitegeera nga tasobola kwogera n'oli yadde kale oli ku kyeyo Adija batuweerabirire weetereze bonna balinga abayayi basibye birasitarasita bonna bafaanana bubi Adija nze nga nsala akaviiri kange bulungi nnyo nga mbeera smart kati ng'oli kimusikiriza okukola ki okwogera nange okitegeera nsiiza akasa omusajja mba ndi awo olunaku olwokkulo nga tajja nga twegwako mu lukuubo nga mpitako gwati nga tamanyi nze ne mmanyirawo bandoopa aba agenda atuuka wali n'akomawo kamu nagamba saawa za kusala tugende tusale bwe bamugambe nti siri musiraamu buli we tunaaba ne tunaaba buli kimu nze ngenda mulumu yange ye nagenda kuki kodo yagamba no tugende mu masigi nsaaza tutuuka nga nteeka mu maaso agamba nsaaza olunaku nali nfuna ekyanyamba baali musiba nti tebanabawera fe abasookamu nga saala nnyo nga tamiisinga wali mugambe my brother not Muslim but I have interest to be Muslim Allahu akbar nze nga ntandika okukyuka ndabe agenda kukola ki nga nkwata bwati bara out nga nfulumye bambi don't ever come back here ng'awulira obusungu too much alcohol too much lying to me you're not Muslim nayogera ebigambo Ismail told me everything ate bo
tebakweka byamandi akubulira wa mugambye webale nnyo gamba Ismail tell me everything Ismail straight guy Ismail tell me everything no need you don't me ngenda murumu yange nempulira na kwa Dija nempulira na kuninga muna Uganda kabere muyindi nga yabyogena kati omuntu gwe nali mpa n'okuwa sali anganze kate n'omusajja teyakuwa sente yakuwa yampa sente yampanga mmere na just na bulamu bulungi nangamba nze wano tebajja kugoba wano. They will never chase you. Work at your own pace. Be present. The advice is yampanga. Beera present. Tommy Singa. Obera ne bad record bomisi. Gwe beerawo wali ne oba tokoze gwe ne beerawo. Nga osegere. Teba ena issue come to my office. Osegere. Era nali confident nnyo nembera nga nkola nga nkimanyi na backup. Kyambaliriza okubeera nga nkola kubanga nkimanyi nina ki? Backup. Nina backup in case of anything. Osegere. So nakolanga with confidence. Era yali ampushinze nnyo okukola. Osegere awulira kuya Dija nenda bomuya naba wange enkoko nimba wabuli kimu munayuka sasa mugamba sawa zino lwajo kitegeera kyankola bubi nnyo samugamba namanya abantu abo omuntu gwoswa naye entamu yogireka wali nokola naye osegere tomanya kyasobola okukola ate nze je nkulidde Dija we are not used of via witchcraft we don't know so muntu nze aswana okunzitanga simanyi osegere nzate simanyi na bino eno personality mbo omuntu mwekengere nti bichi era nze ndi mwangu nnyo wakola kiki mu kyayagala ndi open nnyo kitege nembaleka sina gona nyomezaako ne kinyiganze era basanyuka nga tajja bama ne bambuuza omulala nambuuze naye mukolo nga tachajja ne ngamba ndooza abeera busy naye nga yamazima agakoze eki agamanyi nti bansiga ki akasa so neye embeera abana Uganda toyina mmwe malirayo nnyo so no singa sabagamba oba omulabu nandi mugambye nti abeera kanze setting a place tubere tu meeting irawo tubere nga tu meeting irawo oleme kujja mu room yange oba oli awo kyandi nnyambi okitegere teba era nze kankusange ku muziki nze kankusange wano tugende gye tukola ki oba oli awo tebandi ngobe nayo resignation mbakuba nalina backup yoyo guy nandigenze direct mu office ne mugamba nti bangobye nti biki yandikubide ekyala kuba ekyala yali amutya okitegere nga ye boss yali amutya okitegere so ndowooza Dija oba olw'obudde tujja kuddamu tupulaninge inshallah tutwogere bulungi nga pressure kituufu bannange mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga ndi ne Derrick olunaku olwaleero mpozi okola mulimu ki ntunda amasimu Samsung ne iPhone zokka kati abakwagala bakusanga wa bro werabise nsangibwa ku kisa kya Maria oba okunkubira esimu naye tosobola kunteerawo akantu kangaawo kaleete kaliwa ngenda kakusindikira ka business kaliko location na buli tewali buzibu kaneyanzaadu ngale mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi bwoba oli mupyanyika akagambako ka subscribe okubeera nga otweyungako inshallah Mungu wanaaba yagadde Derrick nga yagadde ajja kudda yereeta yekka tewali amusindika yereeta yekka mwebale kutulaba bannange yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum